Iganga President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yaniriziddwa ate mu mbeera ndala nnyo anti abadde ayitawo ng'agenda Busia n'ate olutuuse wano abantu ne bamulaga omukwano ogw'enjawulo ne bamugamba toyitawo ssebo President nga totubuuzizzaako naffe abantu b'Iganga twagala wadde tetwabadde mu nteekateeka zo naye twagala tusooke naffe tukubuuzeeko tukwaniriza oyitewo bulungi olyoke ogendeyo Busia eno nno y'enduulu gy'emizira gy'owulira wano Iganga si Busia wabula ab'Iganga basaasi kumusalako ne bamugamba toyitawo wano ssebo Bobi nga tetunnabakubuuzaako atusooka kukubuuzaako n'olyoka ogende Busiawo wadde tunaatuteeka mu pulogulaamu zo nti n'ogenda tukyalirako nga ffe ab'Iganga naye tulina okusooka okusalako n'osooka otubuuzaako n'olyoka ogenda okola ebirala banne wano tuli Iganga President bamusazeeko bamugamba tayitawo era asoose kubabuuzaako abaga atageza n'olunaku n'olumu tageza eddakiika n'emu n'abayitako nga tasoose kubabuubirako nga tasoose kubabuuzaako bo ng'ab'Iganga kye kino kyolaba ekkubo balisazeeko bagamba bamulinze wano tayitawo okugenda Busia nga tasoose babuuzaako kati President nno naye ajja mu kaseera atunoonya agenda kuba atuuse naye bakitegedde bamuwunyiriza buwunyiriza nti tannaba kuyitawo kugenda ko bosse wano tojja kuyitawo tulina okuteega tulina okukutaayiza olina okutambula naffe olina okubeera naffe n'essanyu lyo lyolaba gwe mukwano ogwo gwolaba bagamba balina okumunonako bo bakooye okulanga President waabwe tebamulaba era balina okuba naye kale katutandike Iganga baniriza President naye jjuka President agenda Busia naye ab'Iganga bagamba balina nabo okumulaga ku mukwano ogw'enjawulo kale tutandike President we yatuuse wakati musanyu President ntandise okumulengerako ayingira ekibuga Iganga muganda wange abantu bamulindiridde distance okuva lwe bategera okuyita abantu bamulindiridde okumuwubirako what a natural love what a real love gye watali yakusasula ekibuga Iganga tetunakiyingira kitwetagisa eddakiika motoka webeddukawo nga tewaliwo jjaamu banga tebalina gwe baaniriza kiba kikwetagisa eddakiika emu ku bbiri okukiyingira naye sisiti abantu bangi nnyo basazeeko ekkubo kiyinza okututwalira wakati w'eddakiika 20 okutuuka ku roundabout eyo so woolina okutambulira eddakiika emu okukiyingira abo makanika mu kitundu kino be basinze okuba abangi saako n'abantu abakola emirimu egy'obulijjo okulaba nga baaniriza ku pulezidenti waabwe pulezidenti essaawa zino ayolekera ekibuga eky'Iganga ayolekera ekibuga eky'Ebusia lengera omukyalo ono maama mu kamotoka ke maama alabye ku President essanyu limubugaana alabye ku President essanyu limubugaana tuyingira ekibuga Iganga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera ebitundu eby'Ebusia n'okuva bwe yasimbudde gye yasuze abantu babadde bamulindirira ebbaluwa ekkubo okumuwubirako ssaako n'okumubuuzaako olunaku lwa mukaaga bukyatandika kutambula ggwanga lino ng'agenda anyinyisa enjiri y'ekibiina ki National Unity Platform okubuuza ku bantu abaamulonda naddala bannayuganda kababe baana bato obalaba muganda wange nga bavuddeyo okulaba nga bawuubira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibuga tuli mu ky'Iganga abantu bamulindiridde ebbali w'ekkubo okuyingira ekibuga wennyini emu okutuukawo ne wano we tuli kijja twetaagisa eddakiika nga 15 ku 2 okulaba nga tuyingira ekibuga wakati wennyini yes oli ku Geto TV amanya nze Buganda Ronald mugenyi okuweereza muganda wange Jonathan atusingize gyali side eri naye okuweereza ebiki ebigenda mu maaso abe muntu mukulu uwakiri asiibulako ku Presidenti amukubira kabaayi nze nkugambye no favor kuno kwagalwa
kino kikulaga ki muganda wange nti bannayuganda bayayaanira enkyukakyuka, bannayuganda byaddala baagala enkyukakyuka, bannayuganda bali ready okugenda mu nkyukakyuka. Kitegeeza ki? Ku bantu abali kuno tutera okukyogera nti wali yadde n'omu gwe baba bawadde ya data so, gwe baba bawadde t-shirt, gwe baba basuubiza muceere gulimu supu w'ennyama, gwe baba basuubiza mafuta oba mu bodaboda oba mu ki, ajja lwakwagala kwe kwayina ku mutima. Olunaku tuli mu Lwamukaaga, Bukya Pulezidenti atandika kutalaga ggwanga. Mwebale nnyo abantu beeyiganga, abantu b'omu Busoga, Pulezidenti mumukoze birungi byereere, bannayuganda mubakoze bulungi bwereere. Baganda bange mwebale kumwanirizanga wakati mu ssanyu, mwebale kumulaga mukwano, naddala eri abo abajja bawumbeesa ebigambo nti Pulezidenti osanga abantu bano asomba busombi. Nadda munange bano bantu beeyiganga mu kibuga Iganga mwe bawangaalira. Tugenda Busia olunaku olwaleero, Bukya Pulezidenti atandika kutalaga ggwanga. Bukya Pulezidenti atandika kutalaga ggwanga olunaku ali mu Lwamukaaga nga leero agenda Busia. Olunaku olwajjo yasobodde okwogerako n'abantu b'emayigwe mu bikusaawe bisatu, ebisaawe gaggadde bisatu birambirira be yasobodde okwogerako nabo. Ekibuga Iganga kikutte akati. Tunaatera okuyingira ekibuga Iganga muganda wange ekiri mu Uganga. Oh my God, ekiri mu kibuga Iganga muganda wange kitokota si kyasaanikire. Omuganda agamba kibula omukombi. Ekibuga Iganga nzategeerayo, ekibuga Iganga kinaabula omukombi, kikwatiridde namungi w'omuntu. Oh my God, ekibuga Iganga omuntu atambula veri, omuntu omuyitirivu atambula ava mu kibuga adduka akime ku Pulezidenti, atambula veri adduka akime ku Pulezidenti. Oh my God, lengera omuntu omuyitirivu. Ekibuga Iganga kinaabulwa omukombi, ekibuga Iganga kinaabulwa omukombi. Lengera namungi w'omuntu, lengera namungi w'omuntu bayimba erinnya limu Bobi. Oh my God, soba chinga agenda Iganga, agenda Iganga. Lengera abantu bafesanyu. Where are you? Aliyokupita gingira Nabbanja Robina Musafiri omugambo ne Kyagulanyi Ssentamu. Ekibuga Iganga kikwatiridde namungi w'omuntu. This is the president. Asaze alina waggulu.
ekibuga Iganga bwekitobo kifaananye lengera namungi w'omuntu okuwulira ku pulezidenti ng'agenda e Busia ayitamu buyisi bamaama bonna baweddeyo abaana abakyala bajjajja n'abalala. TV ekibuga Uganda. Bobi. Ekibuga Iganga kiwumye. Iganga wetuli omukulembeze ayitawo agenda Busia naye abantu kubbo balisazeeko bagamba tibayinza kumuleka kugenda nga tibamulabyeko nga tibamubuuzizaako. Iganga mwebale. Bobi.
Bobi, 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 Bobi. Ekibuga Uganda kisanikiddwako onnamungi w'omuntu. Pulezidenti ali mu bayitako agenda Busia. Ekibuga Iganga bakitoba kifaananye. Pulezidenti avaayo agenda Busia. Ono Jena agenda alabirira ente za kitaawe tayina maanyi lengera omwana. Bobi, 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 Bobi. Ekibuga Iganga. Yes, bannayuganga mwebale nnyo mwebalire ddala okulagaiza ekyesoba kya Grand Center mu Omukwano. Emirimu gisanyaladde mu kibuga Iganga.
ekibuga Iganga bwe kifaananye muganda wange abantu olw'omukwano gwe balina omungi we batuwe basazeewo abantu omukwano gwe balina omungi we batuwe basazeewo Iganga amaanyi mangi enenyaniriza gye baanirizaamu President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tebangawo. Abaana b'Iganga bagamba tebayinza kuleka Kyagulanyi kugenda bugenzi nga tababuuzizzaako era nga tebamubuuzizzaako. Bagamba nedda kizibu ekyo n'okutta kitta omukwano gwabwe gwe balina gyali gwa njawulo. Koda Ghetto TV Camera 2 at Simwise Jonan eno ye TV gyosobola okwesigamako ku nsonga ey'omuntu wano ku Ghetto TV Camera 2 kuba mwakafaananyi nga President Bobi Wine yafuga ate nga Bamu eyali manager we ng'atudde nga bw'ali. Twagala kwaniriza eno ye Ghetto TV eno ye TV y'Olubogola twajja kubaweereza n'okubatuusako ensonga zonna. Eno ye Iganga omukulembeze w'eggwanga akyali mu Eastern Uganda. Eno ye Eastern Uganda abawagizi ba Seno mbatumiddeko abaana ba United mbagala nnyo baganda baffe aba Chelsea Blues. I can't forget our rivals baganda baffe abamaniste. Ndaba ekiva mu maaso muganda wange gwagoberera Ghetto TV. See what is coming from ndaba ekiva mu maaso. This is something else. This is not love. Oh my God. Oh my God. Love is something else. This is a natural love. This is organic. This is real. Oh my God. Oh my God. At Singwise Jonan, what is happening in Iganga? Bobi Wine is the elected president of the Republic of Uganda. The legitimate president. The legitimate president of the Republic of Uganda. The president w'eggwanga lino. The president w'eggwanga lino. Omukulembeze. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abamu bayimba nga tebamanyi kye balaba. Abamu tebanna bamulabako. Bayimba buyimbi Bobi Wine because bategedde nti mwali. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Abaana b'Iganga. Eno ye Ghetto TV Lubogola. The commander. Eno ye Dumile Mkutu Joneja online. Both international and national. East Africa, and the world at large. Eno ye Ghetto TV. Nze at Singwise Jonan. Katandika butandisi. We are just awakening Ugandans. The president is awakening Ugandans. Sisimuka Uganda. Musisimuke mutwale nsi yamwe. Kano kalango kabwerere. Muzukuke muwatwale nsi yamwe. Ye president w'eggwanga none other than Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze Singwise Jonan musajja wa Kabaka. Nkuweereza nsinziira ku Ghetto TV. Wano wokka w'osinziira okufuna ensonga ezikwata ku muntu wa bulikyo. My. Busia is the youngest region in Uganda. And don't forget, it is the poorest region in Uganda. It is the youngest and the poorest. They love Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eke Bobi Wine. Bamuyita Ngobi. Omwana bamutuma Ngobi. Oh my God. You can't believe. The Ghetto TV. The one and only. His Excellency Badman. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eno ye Iganga. Abaana b'e Busoga nate babiseemu.
Abaana b'Ebusoga bamulonda 99%. Nakyemalira alabye. Nakyemalira akiguddeko. Eno ye Ghetto TV. Oh my God. Oh my. Twagala kwebaza mwena abagala eggwanga Uganda. Mwebale baana ba mama. Olimba ye Bobi. This is something you can't compare with love. Lino dogo. Abatabimanyi baliyite dogo. Abatabimanyi baliyite dogo. Guno gwe mukwano ogwaddala ogwayogerwako. What a smile. What a smile. My. The Ghetto TV. This is camera 2. We are commanding you. We are commanding you from Iganga dialect. Live in Busoga. We are live in Busoga. We are live. We are live in Busoga. Eno ye Ghetto TV in Bogola. Eno ye Ghetto TV in Bogola. The one and only. Atusingize John and Musajja wa Kabaka. Sakone baganda bange bonanga bwetukuweereza. My God. My God. Oh. Kani. My. The Ghetto TV, the People's TV, the People's President is live and clear here in Busoga. Twagala kubategeza lino lyeggwanga lyokka dictator weeremeza muyinza neyefuula ow'ekitalo ng'abantu bamukyawadda. This is the only country where the person calls himself a president naye nga yavaako dda. My God. My God. My God. My God. Oh my God. Eno ye Ghetto TV. Nze Atusingize Jordan. Twagala kwebaza Speaker w'Enakawa Omugaga Godfrey Ruyombya atusamukaya time ne tutambula naye muteekateeka za Ghetto TV. Omukyala Alice Nannungi okuva e Masaka, kansala w'abantu b'e Masaka, tukwebaza naawe olw'okuyimirira mu ne Ghetto TV. Mwebale nnyo tetusobola kwerabira muganda waffe Robert Kakoza owa Computer Doctors Uganda, owa Computer Doctors Uganda ku Plaza wali ku Kampala Road. Gendayo ojja kuba wafuna bulungi. Baide eno ye Ghetto TV. Eno ye Ghetto TV. Eno ye Ghetto TV. Bayimba Bobi. Bayimba Bobi. Bayimba Bobi. Bayimba Bobi. Bayimba Bobi. Bayimba Bobi. Eno ye Ghetto TV. Twewayo kuweereza okuvira ddala omwaka 2017 tukuweereza. Since 2017 we are here for the service. My God. They are crying for the son of the man. Ye mutabani w'omugenzi JBW Sentamu. Ye mutabani w'omugenzi JBW Sentamu. Mama we ye mugenzi Nalunkuuma. Ye Ghetto TV. Eno ye Ghetto TV. Tukuweereza tusinziira wano Iganga. Eno ye Ghetto TV. Security is at peace. Ab'ebyokwerinda we bali live and clear. Eno ye Ghetto TV. My. Yeah, God. Mwebale nnyo bana Uganda. Thank you for loving Ghetto TV. What a love. My. Eno ye Ghetto TV. Abaana b'Ebusoga mugamba ki maanyi goka. Ye Ghetto TV. Ye Ghetto TV. Ye Bobi Wine. His Excellence Bad Bobi Wine. Ye mukulembeze yalondebwa abantu. Abaana b'Ebusoga balina amaanyi. Abaana b'Ebusoga balaze machuwa dictator. Bagoba dictator naye yeremeza mbuyinza. Oh my God. Yeno ye Iganga edumirwa Bamulaze yatwala wano. My God. What a love. Oh my God. This is something else. This is a natural love. Omwana yazalibwa wale gonga amwochangakana kato.
yajja yeerambiza mpola mpola kati awangalire ku mutala ogw'eggomba ogw'omagere omwaka 2017. My God, His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Baide ono ye president w'eggwanga eyalondebwa abantu. My God, my God, my tulina kamera satu kusini. We are having 3 cameras. Kamera satu. Dictator alabye. My God, my. Wow, they are singing Bobi Wine. They are singing Bobi Wine. Bad man His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muja kuliyita ddogo. Ndabanja yagambye basomba busombi. Bannange era muswaza ekitiibwa ky'eggwanga lino. Oswaza nnyo eggwanga lino. What a shame to the Prime Minister of the Republic of Uganda. What a shame. What a shame. Tulina kamera 3 kusini. Tulina kamera 3 kusini. Tulina kamera 3 kusini. Eno ye Ghetto TV. Eno ye Ghetto TV Lubogola. Omwaka 2017 Robert Kyagulanyi Ssentamu yasalawo ayingire ebyobufuzi. Abifuukudde byonna. Abafudde babigere. Both in government and opposition. Baide nze atusingize Jonan njagala kwebaza first lady w'eggwanga lino omukyala Barbara Itungo Kyagulanyi. Thank you for engineering this. Mwebale nnyo okukyuzaamu amaanyi maama waffe. Webale nnyo okukyuzaamu amaanyi maama waffe. Twagala kwebaza ababaka ba Parliament abawerekeddeko omukulembeze w'eggwanga okuva lwe yatandika olutabaalo luno. Mwebale nnyo nnyinyi ddala omubaka Alhaji Latif Sebagala Sengendo. Sebo tukwebaza nnyo awo mu Kawempe North naawe twakulabye otwegaseeko enkya olunaku olwaleero olunaku olw'eggulo. Twagala kwebaza sipiika wa Kampala omukyala Hajat Zara Luyirika. My God, sometimes we fail to use the words. Munatusonyiwa love yo kaye tutawanya. My God, my God, my. This is the front camera. Eno ye camera too. Eno ye camera too. Nze atusingize Bashap shooters mwebali. Bashap shooters mwebali. Bashap shooters mwebali. Bashap shooters mwebali. The Ghetto TV. The bouncers. The sharp shooters around. Back with the moon, but they are so calm. They are just watching. Hey! 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 My. Eno ye Ghetto TV Lubogola. Eno ye camera too. My God. My God. Eno ye Ghetto TV. Abankubira tuve kusimu. Abankubira tuve kusimu. Soke tuweereze banansi. Eno ye Ghetto TV. Nakugambye bafa. Samlays. Wow. Eno ye Ghetto TV. We are live and clear. This is Ghetto TV. Thank you so much. Mwebale nnyo okwagala eggwanga Uganda. This is camera 2. Only live and clear. Eno ye Ghetto TV. Eno ye Ghetto TV. Eno ye TV Lubogola. Eno ye TV Lubogola. My God. Thank you so much. Thank you so much, Ugandans. Thank you so much, Iganga. Thank you so much, Jinja. Thank you so much, Mbalala. Whoa! My God. Eno ye Ghetto TV. Twina kamera satu kusini. Kamera satu. Bwomisinga eno togibuka. Bwomisinga kamera 1. Kamera 2 ekutwaliramu. Bwomisinga kamera 2. Tomisinga kamera ya kusatu. Nze Iganga wekikyakwatidde abantu bayitirivu omukwano gw'amaanyi gwe bali mu kulaga omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayitamu agenda ababuuzaako. Wait.
Asingize Jonan muganda wange Kalema Richard Kenya sebo nawe twagala nnyo webale nnyo muganda wange okubikwasaganya twagala kwebaza muganda wange Ashraf Kasirye mu ggwanga erya Amerika sebo webale nawe kukikwasaganya Sarongo bwejire y'omuko wa driver fatenga engineer wano ku Ghetto TV naye kwali ensonga zonna tuzamuza bulungi What a love. What a love. My God. Hey. Mama wabana bange. Nabana bange mwe namba samwe ekitiibwa. Temuba kunzikiriza okukola mirimu gya president. Osanga bino tebyanditambudde. Famire yange yonna njagala kubawa ekitiibwa. Taata wange Mzee Jackson Tayiba kusaba ekitiibwa. Webale nnyo okunzikiriza n'empeereza eggwanga lyange. Mama wange Mera Butayibwa. Njagala kwebaza ba relatives bange bonna abanzikiririzaamu olw'omulimu gwenkola. Thank you so much for upholding me. Thank you so much for supporting me. Without you, I wouldn't have been here. Abangi babagana naye mwe mwanzikiriza kampeereza ensi yange Uganda wansi w'obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. My God. Omukulembeze akigadde kyawano. Akigadde. My God. Eno ye Iganga etwalibwa omukulembeze Bamulaze ye meya wa wano. Eno ye kamera tu nze asingize Jonan. My God. Bobi lyerinya. My God. My God. This is the natural love. This is the natural love. This is the natural love. My God. They are singing Bob Wine. They are singing Bob Wine. They are singing Bob Wine. The song is 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 Bob Wine. Hey! Manyigoka. The song is Bob Wine. Njagala kwebaza ekibiina kya National Unity Platform nga kikulemberwa omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General waffe David Lewis Rubongoya, abakulembeze mwenna abali mu kibiina ekyo kwagala kubeebaza. Mama Zedrigo okuva Northern Uganda, ate gwe Jole Mugisha watulazeeko wali mu Western Uganda, ate gwe Dr. Nambeshe tuli nawe. Tulina Nambeshe kati mu Eastern Uganda. Mwebale nnyo kye bayita okwebeereramu abasoga muliyo. My Lord. What a love. This is Ghetto TV. We are giving you from England. Oh my God. This is the chupa. This is the natural love. The Ghetto president. The Ghetto gladiator. Ono ye Ghetto gladiator. Yabagamba abangoba mu kiguddeko. Jukira tugenda Busia. Tewerabira tugenda Busia. We are just starting the journey to Busia. My God. Kyatandikira wano mu Busoga. Mujukira abaana baffe babasibirako wano mu Iganga. Agamba ati muganda wange tabu zikamera. Yes. Atusingize Jonan. Njagala kwebaza mwena. Mwebale nnyo nyonyini ddala. Eno ye Ghetto TV Lubogola. Oh my God. Thank you so much. Oh my God. My. Nze atusingize Jonan. Tukuweereza tusinziira mu kibuga Iganga. Twolekera wali mu bitundu. My. Thank you so much. Thank you so much for loving Bob Wine. Mwebale nnyo okwagala president w'eggwanga lino. Ogamba otya Mbabazi Nsuuti. Agamba atya Mbabazi Nsuuti
wali webale nnyo kwagala president webale nnyo mwana muwala ye gospel singer yakuyimbira kayimba nga akawoteri kawe ntinda eno ye kamera tu nze atusingwize Jonan abakulembeze b'ebusoga mwena tubasaamu ekitiibwa omugaga Bamulaze meya w'ekibuga kino agamba atya Pastor Muwanguzi ye leader of patriotic agamba atya muganda waffe Jeno Bigirwa webale nnyo ssebo eno ye Ghetto TV mujja jagala oba mwagala oba temwagala mujja kwagala president waffe oye mukulembeze yalondebwa abantu oye mukulembeze eyalondebwa abantu ono ye mukulembeze eyalondebwa abantu oye mukulembeze eyalondebwa abantu eno ye Ghetto TV eno ye Ghetto TV Lubogola 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 nze atusingwize Jonan nze atusingwize Jonan nze atusingwize Jonan okuweereza nsinzira ku Ghetto TV wano mwebale nnyo mwebale nnyo eno ye Ghetto TV eno ye Ghetto TV Lubogola nekino mu kikope Ghetto TV Lubogola David tula wansi atula eno ye Ghetto TV my God eno ye Iganga muno President Kyagulanyi Robert Sentamu oh my God oh my God oh my God oh my God abasajja bamukwata mundu we bali wano abasajja bamukwata mundu we bali wano ne batereza mbeera mama stop abasajja bamukwata mundu we bali obalaba bawo bali muleeya naye bakyali bakkakkamu bamukwata mundu mwe bali mu magezi. They are just comforting the security. They are trying to make the security calm. Kulinemu, boss, kwa demu. Gamba dona kwa demu. Gamba dona kwa demu. Roni kwa tamu. Roni. Boss, we. Salongo. Gama kwa demu. Afande, we okay? Afande, it's okay. Gena mpola. Odo wa hawile. Anyo. Salongo. Anyo. Ono, onami. Muleke watabu zisoke. Watabu zi. Eyo ye Ghetto TV. My God. Security weri gulugulu. Uganda Police. Neba mukwata mundu abali muleyi okulaba embeera nga bwetambula. Eno Busoga bajja jiwulira. Eno bagiyita Busoga. Tuli mu Iganga tetunabagivaamu. Tunabagivaamu Busoga. Tusoose mu kibuga kye Iganga.
Bana be Busoga basalawo nze atsingwize Jonan wano kuda Ghetto TV camera 2 obade tosa kuona kamera 3 wali mu Iganga tuwanise wansi mutaka mubanga sakone mu mazi buli kifaananyi kwe kiri kuno ku Ghetto agenda yo kamera okirabe kamera 3 ku ground kwe ziri kamera 3 kwe ziri kamera 3 kwe ziri ku ground. We are comfortably breathing in you. For those of you who are following us, oh my God, this is something called natural love. Mugama mutia abana bawana abasoga mulio. We are heading to Busia. Something else in front. Songendala mu maso weri. President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine agenda Busia naye abana b'Iganga bagambye tuyitako ssebo love mugirabye omukwano mugulabye ngo Bamulaze okwagala okwenjawulo okwagala okutabangawo obuvumu abo balaze nti nno ffe tuli wamu naawe ekiba kibe abibogera babyogere nti osomba ffe kasita twesombye ne twereeta ne tukwagala nnyo Kyagulanyi waffe wano Iganga Busia abadde ayitawo ng'agenda Busia naye omukwano muyitirivu bamusazeeko ne bamugamba ffe toyitawo nga totubuuzizzaako togenda nga totuwubiddeeko tukwagala nnyo tukwagalira ddala Kyagulanyi gwe mukwano guno gw'olaba Javwa abantu bayitirivu jagenda abantu bayitirivu buli wamu kubo balisazeeko bagamba tibayinza kumuleka bulesa atambule nga tababuuzizza ate nga tabawubiddeeko ndowooza olaba omukwano olaba laavu bamugamba Kyagulanyi gwe waffe Kyagulanyi gwe mukwano gwaffe Kyagulanyi gwe tuwagira Kyagulanyi tuli naawe Kyagulanyi gwe president abalala bakulimba abalala bali mu byabwe ffe gwe waffe ffe gwe tuwagira gwe mukwano gwaffe wannamaddala kiri Iganga love nyingi omukwano mungi buli kimu kingi kyebali mu kulaga president Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine buli omu alaga okwagala buli omu alaga okumwettanira buli omu alaga nti ayagala Uganda empya buli omu akkiriza nti twagala nkyukakyuka mu ggwanga Uganda bino nno bye byongera okulaga nti bannayuganda balonda Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine wabula omudumu gwe munno ogutwala obuwagizi bwa bannayuganda kati nno bannayuganda baliwedde okubanja obuwanguzi bwabwe bannayuganda baliwedde okweddiza eggwanga lyabwe mu mikono gyabwe Uganda eddemu ebeere y'abannayuganda Uganda eddemu ebeere nga bannayuganda be bannanyiniyo ate nga bakolera ku nsonga zaabwe so si kuba nti obuyinza buli mu ngalo za muntu omu yakola buli kimu n'akola n'ebitasaanidde ku bulamu bw'abantu kale ebiriwo abantu basanyufu olw'obuwanguzi Kyagulanyi bwazaatuukako okuba nti kkooti y'ensi yonna Mwami Museveni mutaddeko akazito togola atakola na buzibu bwonna abantu abalese batambule nga baagala kubanga akimanyi wakolera ensobi kabaka weddemu ate nga ne banka y'ensi yonna naye omusimbi yagusala kati Mwami Museveni ali awo aliyala talina kyakukola talina kyakuzzaako okuggyako ebintu okubirekanga bwe biri ate nga Kyagulanyi bwagenda mu maaso naye Kyagulanyi agamba kyonna kye kiri aizuru ya ekintu akimalira ntebe mu ntebe era alina ogiyingira oba Mwami Museveni ayagala batayagala guno omugundu gwaliko yono tambula kwaliko Kyagulanyi agamba kigenda kuggwera ate entebe bannayuganda bafuna obukulembeze obulala Mwami Museveni agenda awummule lwakitula ate naye babeere nga bamulabirirako ng'omukadde nga bamuwayo emitwalo ebiri egya buli mwezi ng'omukadde w'eggwanga gimulabirire gimubuddebude anti naye gyawa abakadde banne kati naye abafuuse omukadde baba nomuwayo ekyebiri wamma nayitambulamu kale abaana b'Iganga mwebale guno mukwano gwe mulaze president Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine gwa njawulo mwebale kumwagala bwe muti mwebale kumwagala bisingayo mwebale kumwagala bisuseewo Iganga muyigange Iganga muli bakabi Iganga muli bamaanyi Iganga muli ba muwendo Iganga muli baddala kino kimulaze Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine kyamulembe kyamaanyi nnyo era mulaze omukwano mulaze okwagala mulaze okwettanirwa Kyagulanyi era buli omu akulaga nti ebibadde bigenda bisamwasamwa nabyo abasajja bajja kusirika amazzi bajja kunywa babatike
Kyagulanyi yagambye beewunza omuliro tebaguwulira naye nkakasa olwaliro omuliro bajja kuguwulira gw'omuliro baguwulira gubatuuse wala kubula eboozibozi bingi kati batambuza okugezaako okudivetinga amawulire naye gaaganye amawulire gasigadde gali ku Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine teganaakukyuka teganaakumuvako ate nga nebateganye namuvaako paka nga yagadde nno gamuveeko mwenna abaliko mbaagala nnyo mwebale okubaako mwebale okutwagala mwebale okutugobereranga naffe tugamba tujja okubatuusaako buli kimwetaagala kyemuba temunakufuna mu kitegere ekikwamugwanga laffe Uganda muliambulenga buli kimu mu kitegere Mukama abankuumire banywanyi tunaatuddamu bweraba